Olinaanisewo. Good morning. Yes, mbalamusiza bannaffe team omusunsuzi omukulu Senkubuge saako ne mwannyinaze full figure. Olunaku olwaleero bannaffe abataxi badde balina okubanga ate batandika akedimu nga bawakanya ebimu ku biragiro bya EPS ebyabadde byeweteereddwawo ministry ebyentambula. Kiragikira nti sabbiiti eno kino kiddiridde ensinkano ne ministry ey'ebyentambula olukuŋŋaano badde bataddewo ku kitebe kyabwe kikulu okugwa obutaka. Mukwogerako eri eggwanga oba okwogerako eri Parliament kulembeza eggwanga lino omukulu Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'eddoboozi ekkangufu ng'agamba nti ekigendererwa ky'ebiragiro bino kwali nsonga ya byakwerinda so tezaali fines nga byagenda maaso n'okuyitiŋŋana. Abaffe ng'ennaku z'omwezi 12 tusuubira minisita w'ebyentambula General Katumba Amala okujja n'enteekateeka empya bino binaabawo tebibeewo naye ebibuuzo ebisinga obungi agenda okuba nga abyanukula ye mwogezi wa ministry ebyentambula omukulu Alan Sempebe yatuuse dda wano nga tuliko Mamboga gwe tugenda okuba nga tutulayamu naye ku nteekateeka eno. Sebo tu live ku Soul TV sooka obuze ku bantu ate otuviire ku ntono kubanga ebibuuzo bingi bye twagala okuba nga tuwa nga tutegeera. Ansantono. Babuzeeko ddala mwasuze mutya bannaye mukulikeeyo mu gandalo lya wiikendi eryo najjona gye mugenda okutuusaako engalo mukama bateremu obwangu ne bannaffe abali mu studio awo mbalamusizaako mukulu Senkubuge siyaasa ne munnaffe full figure. Sooka otuviire ku ntono ebiragiro bino byennyini bye mwaleese kiki ekiddako mu kusookera ddala? Nga bwe tumanyi mabega wiiki ewedde enteekateeka eno ey'okulaba tukwasisa amateeka nga tukozesa amaanyi aga kamera oba digital. Enkola eno yayimiriziddwa era minisita omukulu ow'ebyemirimu n'entambula mu ggwanga General Edward Katumba Amala yayisa ekiwandiiko wiiki ewedde nti oluvannyuma lw'okuwuliriza amaloboozi agaali gavudde mu bantu weewaawo twaliko n'olukuŋŋaana mabegakaawo era olwa taxi abajja ku kitebe kyaffe ne batutegeeza nti bannange twamyumyuddemu nnyo ate tugendeezeemu ku katono tugamba ebiteeso ebyo ne biwulikika era enkola eno neeyimirizibwa naye ate ekisookera ddala abantu olwedda balina ebipapula bye babadde babikubye ng'ennaku z'omwezi 12 tezinatuuka mugenda kukola mutya mugenda bijja mu sisitimu binaasigalamu? Kaakati ekyo nno kibuuzo ky'amaanyi eriyo abaali basasudde ezo zagenze naye tukyemumunyamukko kubana abaali bataddeyo ensimbi abaali balina okusasula abataasasula nga ekiwandiiko kikoze eki kirumye. Tetweyibaala nnyo naye tujja kufulumya era obubaka obuwabula ku nsonga eyo kubanga tukyemumunyamu munda ng'akabondo ak'omunda akaweebwa obuyinza okuddamu okwekenneenya ebisale bino n'ennaku ezisasulibwamu tujja kudda era tugenda kwebuuzaako ne mwolezi wa gavumenti omukulu Attorney General ajja tuwabula era tuwabule naffe eggwanga kiki ekiddako kwabo abaali baweereddwa ebipapula ne batabisasula. Ekiddako tukimanyi nti ebyonoonezo bino byateekebwa ku Parliament mwayita mitendera tuyita mu kakiiko aka physical infrastructure mugenda kuddayo mu Parliament okuddamu okukola ennongoosereza mu byonoonezo bino n'ekiseera kino kisigaddewo kinaabamala okukola bino? Kakati mu kino teri kitakyusibwa amateeka gakolebwa ffe bantu bakulembeze aye netteeka nalyo lyennyininyini ne lyajja teryakolebwa nti poliisi ne minisitule badde mabega wali mu kasonda awo ne babaako bye bawandiika ne babaga ne babireeta eri abantu. Amateeka gano gaava okusingira ddala kyenjagala era okutuuzaako mabega katono kiki ekikozesa kino gavumenti tuludde nga tugivunaana olw'obutaba n'amateeka mamyumule oba g'amaanyi agakwasisa empisa ku nguudo nti abantu bavuga bubi obubenje bweyongedde kwateebereza bakugamba nti omwaka oguwedde ku bubenje 2.2 abantu 15,000 bakola ki bebafiira mu bubenje obwo. Ekyo kyandibadde kitwebaza nnyo nga bannayuganda twandibadde kitwenyamiza okufaayo ennyo okulaba nga tugondera amateeka ku nguudo naye we takikola gavumenti atalina obuvunaanyizibwa obwayo kulanga eteekawo amateeka ago kyobala essaawa zo zakendezebwa nako okuva gye zaali ne ziteeka ku ssaawa mmeka 72 n'ebisale ne byongeramu katono tulabe nga tugezaako kukola ki tukifuula ddala kizibu nnyo oli obutakola ki obutagondera amateeka ga ku nguudo kubanga akatapande kakugambye nti awo oli kilomita tosusa 10 lwaki oba osusa 10 singa tosusa 10 tojja kusasula ssente ezo kyekyokka amateeka gano nno gakola sipiidi eya 3 awali amasomero awali amasinzizo
n'abantu obettanira ennyo speed 3 e Rwanda gyeri, e Kenya gyeri, Tanzania gyeri ne mu nsi endala yateekebwawo kulaba nga abantu bakendeeza ku speed singa batuuka mu bitundu ebyo twali tugambye nti buli wamu woyita speed 3 twagamba tugoberera speed eri ku kkubo Northern bypass 7 era gye tugoberera Katabi wali 6 Lugogo bypass Kololo waliwo 3 etugoberera kugala abantu bakendeezaako nnyo ekigero kino kyali kizito nnyo walinga tugamba tususe twandikomye n'olwekyo wandibadde wali n'okukola kubaawo ekikolebwa era naffe bamawulire bwe tubasabire okutuyamba ku musomo guno omusomo ogw'okulaba nga abantu bagondera amateeka mukulu nnyo abatagoberera amateeka abajja abantu ku makubo abateefiira yaabo tubagambeko era enteekateeka eno kyeyali egenda okukola ki kyegenda okukola we nebeekomyewo oba kyeyali egenda okukola nti kati toyogera na wapoliisi ekitalo olukwata n'oyitawo buyisi kamera yo ng'ekola ogwayo ng'eweereza obubaka ku poliisi ng'ekuwa ka message kabaka ka mobile money tuutu n'olwekyo kakebera okalabe kuba akakubuulira omwendo ogenda okusasula na musango ki nga tunatera okufundikira abadereva balina konsani kampani eno yabarasha gimawo omulimu guno mugegenda amaaso n'okutematema kilomita zina okuba nga zidduka nti UNRA ali etaddewo ezaayo ng'ekoze research bano abagwira bagamba nti ogamba omuntu okuvuga speed 3 kuva Entebbe paka Kampala urban center yonna eyo bagamba si kyabo nti akigenda bajja mu bizinesi basiba bayomba ne bakasitoma baabwe mugenda kuddamu okukyusa demarcation zino ze speed limits kakati tuwawabula ntugamba nti tetukola speed twaddamu tuwabula eggwanga tutegeeza nti speed 3 si ya buli wamu era ku luguudo lw'Entebbe Road tewali wa 3 tewali naye tuwagamba okuggyako mu bitundu ebyo era obupande bujja kuteekebwawo obutali mu bitundu ebyo ng'omuli amasomero abaana b'amasomero bano abatambula bagenda ku masomero twagala okubafaako awali amalwaliro abalwadde batambulira okusala okugenda mu malwaliro n'amasinzizo kubanga abantu bettanirawo nnyo emizikiti ne church ne kanisa bwe wagenda okuteekebwa speed 3 mu bitundu ebyo tunulira Lugogo bypass okugeza nti okuva gye tutandikira eno tulaba nga waliwo amasomero eri waliwo Kampala Parents eri waliwo City High Kololo paka gye gakoma eri n'olwekyo speed eteekebwa mu bitundu ebyo awali abantu batambulira ennyo naye Entebbe Road CN kuba obasinga okubira abantu speed waliwo awali awaana ne aw'enkaaga era obanesenga wali ofaayo nnyo speed yali ekubibwa yali kapande omurasha teyateekawo bupande buno ate omurasha si yakwasisa amateeka poliisi egakwasisa kuba system eno erondoola abantu ku kkubo eya kamera ekwasaganyibwa poliisi enateete yewali control center wekolera wano kamera ekwata neweereza obubaka wa poliisi neyoka ekuwaki tiketi naye nga tugendera ku ebyo ebiteekeddwa obupande obuteekeddwa ku nguudo era omulimu gwe tulina ffe nga minisitule kubalaba nga obupande obwe butali buteekebwawo tuyanzeege akadde katuliiridde w'empinga gyokolera tubadde tugenda maaso n'okwekenneenya ebiragiro ebyaleetebwa mukolo ya EPS ebigenze maaso n'okwogeza bannayuganda ebikankana ndowooza tetugenda kubanga tudda mu studio naye nga tugenda kusiga nga tubana ne minisitule ebyentambula poliisi minisitule ya wakisi sako ne minisitule ya presidency ku nsonga eno begenda okuba nga etunulwa mbaddeyo mu palamenti tebaddayo tugenda kuba nga tuddamu ate okubyekenneenya nze Grace Egirinya tubaddeko Mamboga ndi ne Peter Munyasi sako ne munange Mubiru Pinton ogenda maaso n'okukyusaako program omusunsuzi katuddeyo mu studio. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.